Okyali ku Red Zone TV nga bulijjo naffe tukyaliwo era tukyakusomba era tukyakuleetera updates tukyakuleetera ebigambo bya bannayuganda ab'enjawulo okuva mu nsonda ez'enjawulo. Kakati waliwo wano omuntu omu era nga naye omu ku babuloga abamanyiddwa oba muyite buloga ayina message ye anti yagambye tugitambuze kati wano ku Red Zone TV fogo tugukolera ddala yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo ate n'abakubanga osubscribe nga kikole ekkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obere nga tomissinga nsonga yonna. Omusajja ono agamba mu message ye ebimu ku byayogerako bye by'abano bannabyabufuzi abaluddewo. Ono agamba nti bayambyeko President Museveni okusigala nga yenywereza mu buyinza bw'eggwanga amenye agamu ku mannya era bye bimu ku bifaananyi by'enkulaga. Honorable Lubega Segona, Honorable Mathias Mpuga Nsamba ow'ekitiibwa, Honorable Dr. Abedi Bwanika n'abamu ku balala Ibrahim Ssemujjunganda n'abalala abamenyaawo n'ategeeza nti bano ebbanga lyonna okusinziira ku bigambo bye byengenda okuwa mu katambi ako nti ebbanga lyonna babaddengawo nga balaga nti bali mu opposition wabula nga kirabika balina hidden agenda ey'okuba nti basambira mu opposition naye nga ate bayambako gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni okubeera ng'egenda mu maaso ng'efuga eggwanga erya Uganda. Kakati nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo by'ono njagala okugenda maaso n'okukola disclaimer by'owulira oba by'ogenda okuwulira si bigambo byaffe wano ku mukutu gwa Red Zone TV, bigambo by'abantu ssekinnoomu era ng'ono gwegenda okuwa ali accountable ku bigambo bye. Ategeezezza message eno ng'agiweereza Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekibiina ekya National Unity Platform ng'amutegeeza nti bino by'ogamba ebya Bobi Wine jjukira mabegakaawo babadde balina kye batambuza ky'oyinza okumanya nga United Forces of Change. Abamu ku bannabyabufuzi nga beegasse ne baba nga bakolera wamu ng'eggwanga babeere nga balwanirira enkyuka mu ggwanga Uganda era nga mu kino United Forces of Change nga mulimu ba Dr. Kano Kizza Besigye, mulimu abannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo. Kati ono yagamba nze kino sikikkiririzaamu, bano abasajja balina pulaani zaabwe ezitajja kuyambako kintu ekyo kubeera nga kigguka. Oli ku mukutu ogwa Red Zone TV kankuwa ebigambo by'ono obiwulirize nga bw'ogenda mu comment section ombuulire endowooza y'ono ogigula, endowooza y'omusajja ono ye gy'alizoninzeemu ensonga ze ogigula oba nedda. Njagala ogende mu comment section tovuma kubanga ffe wano ku Red Zone TV tetukkiririza mu byakuvuma na kwogera bigambo bibi. Genda bugenze mu comment section tuteereyo ensonga gwe nga w'obiraba ebintu bino obiraba otya, message y'omusajja ogikkiririzaamu oba togikkiririzaamu. Bw'oba togikkiririzaamu nawe oli waddembe okuba n'endowoozayo, wabula wano ku Red Zone TV ffe tuwa omukisa buli ndowooza ya muntu, tuwa omwaganya buli muntu yenna ne tuba nga ate tutambula ffenna. Sooka obiwulirize nzije mbeere nga nkwongerayo ate naba kubanga osubscribe nga sooka okikole tubeere nga tutambula ffenna. Ebimu abamu be mutasobola kwogera. Bannayuganda bannange mubadde mwebuuza lwaki Museveni atufuza obumbula, lwaki Museveni atufuza emyaka gino gyonna. Si lwakuba nti Museveni alina amaanyi naye lwakuba Museveni abadde akozesa abantu be tuyita nti bantu baffe. Museveni abadde akozesa abantu gwe gwoyita muganda wo, gwoyita maama wo, gwoyita mukwano gwo, gwoyita omukulembezeewo. Baganda bange mubadde mukimanyi nti naddala kubanga kati ono politics mwamukwata ne mukitwala nti ffe aboogera Oluganda ffe tumwogerako ku social media. Towulirayo muntu ng'akoze ka video ng'ayogera Olunyankole, ng'ayogera Olunyarwanda, ng'ayogera Olusoga, ng'ayogera Olukalamoja. Anyway, that's not the case. Naye njagala muwulirize ekigambo kino. Obadde okimanyi nti Museveni ekimubeezezzaawo ebbanga lino lwakuba Mayega, lwakuba Mpuuga, lwakuba Abedi Bwanika, lwakuba Ssemujjunganda, lwakuba Muwanga Kivumbi n'abalala. Si lwakuba nti Museveni alina amaanyi. Era Oweekitiibwa Pulezidenti wange njagala ompulirize. This time okutuddamu okutugamba nti olina United Forces of Change nedda ssebo.
This time bwoddamu n'otugamba mbu olina United Forces of Change. Sebo president aba abantu bolaba bo bakkiriza okubeera ba opposition. Bo bakkiriza imagine omusajja basaalirwa ava mu kitundu ekiri ekyabanaku naye basaalirwa bw'amalanga agenda ne Museveni ng'amugamba beerawo. Ssemujjuŋŋanda oyo gy'olaba Masaka gy'ava mazima ga Katonda Mugulu n'eddwaliro tetulina. Okitegeera Ssemujjuŋŋanda oyo taata we omwana wa mupakasi oyo Ssemujjuŋŋanda gwe mulaba. Owekitiibwa President mbadde nkusaba nkimanyi oli musajja osirika nnyo naye this time no. Okitegeera bannange bwe tuba twagala okuggyako Museveni tulina okubeera nga tuli focused. Tulina okumanya abantu be tutambula nabo. Okitegeera Museveni abantu abafaanagana nga ba Mathias Mpuuga, abantu abafaanagana nga ba Ssemujjuŋŋanda, abantu abafaanagana nga ba Sseggona yali abakuba ku mutwe mu nsiko eyo gye baali. Okitegeera bannange tulina okubeera abantu abali focused. Sebo president gwe wekka omuntu gw'otugamba mugende n'oyo gwe tujja okgenda naye ne bwe tunaamala emyaka giri emeka nga tetunnaba kuggyako Museveni naye njagala tubeere focused. Ffe ne bwe tunaafaawo ne tuggwawo njagala tubeere focused. Baganda bange njagala abantu abafaanagana nga ba Mpuuga ne gurupu mubalage everywhere gye balaga. Obiwulidde ebigambo by'omusajja oyo byayogedde. Kakasanga naawe olina endowoozayo ku nsonga zaayogeddeko. Bw'obanga olina endowooza giteeke mu comment section era gye tusinziira ne tuba nga ate tukuleetera n'ebirala bye wandyagadde okubeera ng'omanya. Kakati nga tonaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe, nyongera okukusaba, nyongera okukujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera ng'ojjukira n'otamisinga nsonga yonna singa Red Zone TV tuba tutaddeyo ensonga yonna naawe n'obeera omu ku abo abasooka okubeera ng'omanya embeera n'etambula bukwakku wano ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Embeera nebeera ng'etambula nga bwe wagyagadde wabula nga bwetera okugamba nti disclaimer gye nkuwa wano nkutegeeza ti ebigambo by'owulidde si bya mukutu guno, si byaffe abaguddukanya wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu. Genda mu comment section teekayo obubaka otubuulire ensonga ziraba otya. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga sooka okikole ate tubeere nga tutambula ffenna. Kkiriza mbeere nga ate nkoma wano tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga ffe buli ssaawa buli ddakiika tuba tukuleetera buli ekijja n'obeera nga gy'osinzira okubanga gy'otulabira n'obeera nga tosigala mabega ebigenda mu maaso mu Uganda n'obeera ng'obimanya. Red Zone TV kw'oli tuwuliziganye mu updates eziddako.